Kale nkwaniza kusema official na josinziro kubanga ate otraba subscribing akade kanyige chikiyamba kubanga atofuna notification eza buli video gyetuba tu uploadinzeeyo webe kubanga ate otulabye yonna josinziro kubanga ate otulaba. Kale nzema kubanga ate nkujjukiza Christmas shopping. Tuli mu festive season tukasotuka wakati wa November kitegeeza nti no December bamaze ku approaching akati ubo ina omuntu ina gwegala kubanga ate o shoppingira so kubanga ate tukonta bintu kubanga tumu shopping ate bintu kubanga tubimotwalira as well as mwagala kubanga surprising abantu bamwabenja olwanyzo kuba ba celebrities bamwenzo kuba bazadde bamwe buli muntu yenna owabuli kikango wanita zibenga tumu surprisingira of course yana kitu batu nga tusobola kubanga tukikola kati gweta kubanga omanye ebisingawo jangu zimu inbox oberenga tofuna details ate kubanga tuzikuwa banava ba aksola batusa ko show ere bakutegeeza nti banonyeeko ku nsonga za solar zonna bakutegeeza nti no bayina solar system kuyambako ku light kakati bayina amataala nga emisana gejjako ekyo legeteekako ate nga ga solar so kati kuyambako ti n'oba otambudde ng'ogenze wakatoliiwo security esigala ekola lwa nsonga nti no amataala getekako emisana ate ekiro obudde bwe buziba ne gabeera nga gakola kigejjako so solar and security system ekyo kibakoleetedde nadamu festive season bagamba nti bagenda kubanga bakuwa discount gwe yeetaaga amataala ago then n'ebintu bya solar ebirala byonna bye batunda bakutegeeza nti bajja kubanga bekufunira. Kale enamba y'essimu gy'ola ku screen bakubireko bakali osobola nga ogiwulira 070 0563 bebanaffe aba aksola abakutuusaako buli kika kya sola kiweetaaga ne security system yonna gweweetaaga banoonyeeko. Anyway tukyegera maaso n'okuba nga tukutuusaako emboozi ez'abantu ab'enjawulo abazanyi ba movies bonna gwewowulira nga wanetaza okuba nga ate omanya ebimukwatako okwagala jjano tumyemuko eyakusigalamu osobola kubanga ate otukonako bukonyiba noteeka wansi mu comments n'ogamba njagala kola okugundi njagala okomyewo gundi netugezaako kye tusobola tuba tumufunye n'abeera nga ate tunyumya emboozi ku set olunaku olwaleero nina Sky that is Kali Amagwa nemba ne Sonia that is KB Sibuka nemba ne Pasha Fasha Masha mu best friend nemba nani omulala oyogedde film meka satu nakayogera satu KB Sibuka Sonia Kali Amagwa Sky Echekango Carol Gotugero baga tunyumya naye onako olwaleero okwongera okumutegeera yani of late and is one of the few featuring almost mu film zonna is one of the few tubakuba mutochi mpola like yomukwaba batono aba featuring mu film zonna currently ndoza kuleka ndoza lukundo kuleka lukundo automatic gwekola naye endala zonna ezirimu olulimi nomutwogerera amwaziri nsenso kulaba nango kusinkana Simon era nesimye okubanga ndi naawe obulamu msewo bya alhamdulillah mpozo bigenda bitya si bibi tugezaako mpola mpozi mmwe tuli balungi oba Kale akulaba for the very first time amanya tumanyiga movies kasi temusomaako Nana mu Uganda no omulukase bigambo byambuka ggulu ekisoka abanyize and films zigwera watayagala kati omuntu asoma ebigambo ebyamukanga anyize oyaba n'obuzibu kitegeza ne byamuka watabiwadde attention kizibu ekyo ne tuteekawo ekyo tutubuuza nti twagala otubulye ku bigambo 10 ebyambuka kiki kyomanyiimu ayinza okuba nga tabimanyi bananga abalaba mwenna nsanyusa okubanga mbeegaseeko amanya nze Nakalema Shadia Muhoza Nakalema Shadia Muhoza yesebo Muhoza dadi ni Muhoza mwami Muhoza lyange yaswaga asili yaswaga sili yaswaga lilyo lyange okay kale linya lya ja family Neda linya lya diva ku mama wange Munyarwanda eyampa erinnya eryo lya Muhoza okay lya lugero sili ya lugero litegeza companion okay omuntu aliwo kubudabuda munako bakumalako ennaku aliwo kusirisa singa okuka pozi Nakalema abayeddira ki Nakalema abamumbejja neddira mpologoma weddira mpologoma ombalaga gwambejja guva gutya
Ego nja kukubira kayondo kitango mubuuze. Sibimanyi. So, oli wakubuuza wabuuza Shadia ekika kya family kye yakuliramu ayinza gidefining ati. Ekika kya family gye nakuliramu nakulira mu family yeeyagaza. Family y'eddiini. Kitange Musiraamu Haji Mulamba ne mama wange. Ngewaka waliwo eddiini yatukuze tusomera amasomero ga ddiini. Ate family erimu okweyagala nti waliwo enkolagana mu maka ewaka. However much ntata waffe yalina omukyala omulala first omukyala wa asooka mama wange. Ng'eddiini bwegamba. So saagala okyogere mu ngeri eringa eraga nti daddi yakola nsobi. Teyakola nsobi kubanga obusobozi bwaliwo. Naye nga family zombi zikwatagana. Nga mukola exchange abaana ba maama gundi bajja ne babeerako ewa maama gundi. Bulungi nnyo. Bajja ne babeerako naffe ne tugenda naffe ne tubeerako ne bali. Nga oluusi n'ogamba kyemisana leero tukirya wa maama gundi. Abaana mu families nga ya ddiini naddala Abayisiraamu otayima bwetuuka nga yesu eddiini ogyagala naye ng'etabuse ng'esussa obusobozi bwo. By then nga nkyasoma eddiini yali nyangu nnyo gye ndi. Naye eno gye tukulidde amalala oba ag'ekivubuka. Negenda ate nga bye twasoma tandise okuba nga tubisuula. Whereby nti esobola n'okuba nga nnyambalawo nti kitange naaba nga ndaba. Kuba ndowooza oba atuuka n'agamba bakati mmukolere ki. Oba n'agamba kati mmuleke oba yakula. Nga talina kyakunkolera naye nga ate olutyo tetukisobola. Nga kakala kalina oluma mpaka wansi. Wansi twambala biwanvu ffenna. Amateeka malema muzee batwata kukwata mu mateeka agabwe ye agabwe tebagakwatako naddala nga bali ewaka. Tebatera kukwata mu tteeka lyo ekibanga biwanvu biba biwanvu naddala ng'oli mu nnyumba ye. Kati for now ndowooza banneesonyiwa bandawo babulabi bandika. Naye ate era wabaawo bwe sisobolera kutuuka nti oba mbeere nabo ate nga nyambadde bumpi nnyo. Kuba lumu naliko ewaka nga ngenzeeyo naye nga ndi mu lugoye lumpi. Mami wange n'agamba naye akagoye kuyambadde nga kampi nnyo nekiraba nga mubuzuufu tekisaana naye nkyusa kuba ewaka si kye kiriwo. Si kyekyawo wali abato gye bali kuba nze mukulu mama wange. Wali mwana kikaaki character wise nali mwana nkuze ndi mwana musirise eddalu lize nkuze. Nali mwana musirise naye nga ku kyalo kye basengawo okunneemulugunyaako nti omwana oyo yeeraga. Naye ng'obuteeraga bwange siga nti sibuuza kubabuuza mbabuuza naye nga siina bigambo. Tolinsanga nti oba ne gundi nti oba nyumya naye nze olumala okubuuza emboozi yange eba ekumyawo. Era nga mpitawo bisi nengenda ku birala. Tugeze oba nzize ewaka sanze maama ayina baali nabo okubabuuzaako wenkoma kati nga bagamba omwana oyo muwala oyo yeeraga. Nze nga bw'ombuuza kye saagala kuddamu nja kusigikirira. N'osirika n'omuleka ne yeeyogeza. Nga ndaba siina busobozi bukuddamu. Kyombuuziza si kyange nze nga gwekibuuziza. Tosaka bavanga okugamba nti omwana oyo yeeraga. Baana ate obba n'emize olina muze ki? Omuze gwe nalina okuva obuto bwange gwe nkuze nga baŋŋamba mpaka nakati nti nina eggume. Mputtu mutwe munene. Nti singa oŋŋamba nti Shadia leeta essowaani nsobola okusigala nga ntudde bwe nti buto si kati nakula. Kati muli ng'olwo kiki muli ddala muli? Mami wange yaŋŋamba mami si bwe buzibu gwe batumye muli olwo kiki mutima guba gugamba ki? Amazima simanyi kuba nasinga kikola nga ndi muto kuba mama yaŋŋamba nakikyangu kuva buto bwange nga nina eggume. So kati siyinza kuga nti yavanga ku kino ndowooza kiba muntu. Kati si nnyo pozi nga just saagadde bwagazi toyinza kale nze kinemanyi kati waneeno titonkaka kyesaagala kukola. Eggume erya university etikkire kati eri eribanguleko. So twogere ku childhood mu family ng'abaana relationship yali etya? Mwali baana abateesa obuteesa abaana abalwana ne beekuba ewammwe like abaana relationship yali etya ewaka? Relationship ewaka anzirako nyinza okuba musinga ng'emyaka nga 5 oba 6. Bazeeyo kabaali bakozi ba ssente. Actually fenna tulina spaces zitenkana naye nga mweziri kubeera n'amuddako amusinga ng'emyaka nga 5 oba 4.
waliwo spaces bali bakola mirimu ki tekyavanga ndowooza ku mirimu ndowooza kyava kuba engeri gye bateesaamu engeri gye baagala childhood space yaabwe yes naye nga eyanzirako engeri gye nalimba omukulu ate nze muwala nze ngewaka nakula ndowooza maama tanjagala kati nenkulanga nga ndaba yaganye omuto wange kati ng'oluusi tuyinza okukwatagana ne muto wange oyo oluusi ne bigaana nga singa mba mugambye ekintu nakigaana nayinamu n'akaze kokkuba kokk'olugono nga mukuba ng'olompi migere simanyi naye nga nayimu omuze gw'okumukuba kati nga eva maama abeera ku saidi ye eva maaki aba akoze ensobi nga nange ndaba ndi mumugunjula nga mukulu we naye nga eva maama zitali mpolereza awuliriza oli naye nkulanga ngamba mami nze alayika si yanzaala oba tanjagala ng'ayagala muto wange ono era ye yamukuza n'ekitigi kingi nnyo 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 ebyaddala alina ekyekyo alina ekyojo mpaka muwala mulenzi era kati kiri mu kumubonyaabonya kuba atandise okukula okumuggwamu netuuka n'ekiseera neesalako ejjirita nga njagala nfe olwokuba matanjagala actually nabiraba mu firimu Nigeria firimu zino kati nziraba naye nabirabira mu Nigeria nenga ndaba matanjagala nesibirana mu kisenge kye wakyo kyali kisiba by then nesibirayo nesala akajirita n'engoye netandika okugamba kati kanfe kati wasala wawa tufasubira nti wasala musuwa sisubi ekituufu kyo kireka saasala musuwa kubera nali muto kwamba kugusala nandibadde nafa naye nasala nze kasita nalaba omusayi nimanya kiwedde kangwenga abanigeria bwe bagwa kati ndoza amange okuba yakimanyi nti nyiize ne batandika okunnoonya banzabira mu ddirisa kati ne bayisa muto wange mu ddirisa yita mu ddirisa okugenda okuggula oluggi nga nze nakuddali ndinze kimu kyako olinda olinze owulira okufa kunona yarabbi obuto kati nenkikulanga nga mama tanjagala naye ate mu kkula nga ffena tutandise okukula nakizuula nga ate mama wange asinga nakwagala nze okusinga oli okusinga na bonna abaana be ne lwaki maama tuzaala ffena ayinza okuyigirizaako abamu emirimu bala n'atabayigiriza ekyemirimu kyo ffena twali tuyigira wamu era ne muto wange oyo babato bange bonna bafumba kati bakola tewali mulimu buli omu gwatamanyi ffe waffe asembayo buto bebi kale si bebi nnyo naye wa myaka nga 6 naye amuddako amanyi okola emirimu gyonna tewali ate nga amuddako era naye mulenzi kuba tuli 5 muwala mulenzi naye nga ffenna emirimu tugimanyi naye nzegere ndowooza gye nali omukulu nga ndaba nkola nnyo emirimu haiva maki naye obaba nga tulina omukozi nga maama akugamba agenda okula bino teri kwebaka nti olwokuba tulina omukozi ewaka agamba oyo omukozi yanakukolera ewuwo nolaba te eno gy'okuwa okula nolanga kyakuyamba naye oli oba olaba nga abakubonyaabonya ng'omwana omuwala oba nga family waliwo oba nti tekinga kigambo kya maka muno nga kigambo kiyawo kimu nga kya maka muno ng'eringanga ngombo mu ngeri y'okukanga mu ngeri y'okubuulirira ewaka waliwo ekigambo ekyali ng'engombo y'omu maka g'ewammwe engombo nyiza obutagijjukira ne nyina sayini gye nzijjukira waka nga tugeze bano bato bange w'omugenyi azze omugenyi tugeze bamuwadde ekyokulya n'ayagala akuweko nga maama kutunazibwa ati ekuba liiso limu nowetereza wekka bino abagenyi bazze otuula wano liiso limu wekka ng'ovaawo wekka nga kuba eriiso limu omanya kikyategeeza training abagifunira ewamu naye ab'ennaku zino mwana atuula wali tomunyega akuba kiiso kimu nomanya kikyayagala okole era n'okivaako n'okikola otandise okusoma olwo. How was your primary level briefly? In brief, how was the experience? My experience, okay. Experience yange mu primary yange sasa okasomera wano naye okujja okutandika okusomera wano nakalubirizibwamu nti banzizaako kemabega kuddamu okukopinga up oluzungu oluganda nga simanyi luganda simanyi luzungu kati nga nyina okuddako emabega kusinzira kirasi gye mbaddeko nzija ogituukako nga kakinze up n'abagwanidde okugibeeramu yes naye era naye omukama nanyamba nensoma ate nenjimalako bulungi kinasooka oyiga lwali luganda kwandoza lulwangu nga nafaayo nnyo nenduyiga mangu oluganda n'oluzungu luganda lwe lwangu anti jjukira ku masomero ga primary basinga kwesa nnyo luganda kati lwe lwangu olw'okuyiga
ekindoozo okitegeera yes kati nenjigo Oluganda bankwatu tusinga okwesa wano mu kuzannya wano mukola ki noba ng'oluyiga mangu naye ate ng'Oluzungu nalwo olina oddwekako oluyiga kuba mu class basinga kwesa Luzungu wadde bagatamu Oluganda naye Oluzungu oba olina odduyiga naye nafuba okulaba nga njiga mangu neme kubanga nsigalira emabega kyesinga okunyiga ozi ekyo kyokka nti okunzizaayo emabega naye nagamba era kyo kyetagisa webakuzza emabega nga tebakuddiza mu ssomero lyobaddemu kalekale kuba kati bakuzza emabega mu ssomero lyobaddemu batumanyi n'okukuyita jjajja sanzi tebanza mu ssomero lye nalini gwe gwali gusosodde kyeŋŋamba nti kati gwe mukisa gwe wafuna ogwo okay kale okyali kusema official tukyagala masimu n'emboozi eno nga tuginyumyamu okwongera okuba nga tuntegeera mpola mpola ebitonotono ebifa mu bulamu bwe so high school yange nayo teyali nnyo mbi lwakuba nti mwalimu emigo bakutwala kusomero ki essomero asooka okusomeramu nga nyingira secondary bali baliyita Mirembe College liri along Salama Road balina branch endala yali side zaawa kati gye basalawo ne balitwalire ne bakuzeerereka terikyaliwaawo wenasooka okusomera naye okutandika primary gye basooka okunteekamu nga waliyo bakulu bange batata wange kati ne secondary ne mbajoininga nentuuka ekiseera ate eryo lyali kumpi n'ewaka kati Mirembe lyali kumpi n'ewaka nentuuka ekiseera nga nkoye okusoma ne baganda bange lwaki bakuloopa si kundoopa naye that familiarity nga sisaagala n'omusomesa bw'atuuka okubakuba bw'akulaamiriza lwaki oli mugezi nga muganda wo lwaki gwe oli mugezi banno lwaki totuyamba ku banno ne bagezi wala ebintu bwe bityo kale nga familiarity eyo gye sisaagala saagala nnyo kwemanyiza kati neŋŋamba maama wange ate nga ne academic yawo yali mbi ne munyonyola ne mulaga buli kimu nakiteega nga njagala kunkyusa ssomero kati mu kunkyusa nasaba leeta okunkyusa nga tunaatera okuddayo naŋŋamba lwaki bulijjo toyogera ne mugaaga mazima gennyini nze sigenda kuddayo nze ssomero eddala mu kupapaawo nenonyako ku masomero nenonyeza ku masomero neŋŋenda nasooka nensomerako ku Lubiri naye era saalwayo lwa miggo Lubiri hayi emiggo era nenvaayo kati olwo biki ebikubye emiggo bafe tumanyi ku ssomero ebikubye emiggo performinga bubi ebikubye emiggo ddalu n'ekirala ekikatonda kyatuwanga ekirabo kapolingi kati kubisatu ki ekyakkubya eriyo n'amasomero agakuba nga bakusaba mu kampawo ne bakkubira bukubi ekyo naye nga waliyo obuntuntu obutonotono nga nze actually nagenda oyingira secondary nga mmanyi aba A-level tebabakuba nange nasomero kyo bakitugamba abaana kukuba olina mala mubuuza lwaki kitegeera naye nze gye namalira okusoma nga batukuba mpaka at least anoonyayo akasongasonga kabakubira nalinyisawo percentage at least kati performance olu sometimes tebeera na puwa naye tugeze nga oba wagambye nti oba tewatuuse ku level gye badde baagala nga bagenda kudabolinga ate naye bapuwa nafunye 70 nga bamusuubiramu nakusanga nti oba akakaayo kakozeemu bwoti gyo nagyo miggo kano akatuula Lubiri balina obukaaya nze nali neebikirya naye nga mba gye namalira okusomayo nga wakusanga okasudde nagyo miggo tolina sokisi miggo lwaki toyambala sokisi oli ebintu kale otuuka nga ebintu obimu obikooye obuyambadde obikooye kati nga mu butuufu olaba obuntu obukubya tebuliimu ate ng'emiggo tebakuwa gino gyakwekubya kapolingi nze sikapolinga nko musomero era wabanga gyaliyo nga looza takapolinga naye aveeyo nze sikapolinga nko musomero ba obizi boki bomanyi wano ensi tubagambe abantu babataginge nina emikwano mingi mbadde nga na mikwano mirenzi okusinga ne ku kyalo mbadde nga na mikwano mirenzi ndooza kyekyannemesanga n'okapolinga era nenkulamu nga ndimu olutomboyi olumu olw'okubeera ennyo n'abalenzi wali muwala kikaaki mutono munene saali mutono nnyo ate saali munene nnyo nali medium size nalina kafiga kange akalungiko naye okazunza bwokajja mu kirasi bwokatwala mu kitchen nga teri mulenzi agamba nti let's go and kwesiba bibaawo okukwana naye naawe oba omanyi kyoyagala kati omulenzi gwemugenda ku kantini yemu mwambala uniform yemu babakubira ensonga zezimu omuwala watuukira okulowooza bw'atyo waliwo amubangudde nedda
nali ndi muntu nnyo anyooma amangu omuntu nze nga nyooma abaana gwe ndi naye mu ssomero ng'ate ndimu n'okutya okwewaka waka babasibiranga ntanda ki ewaka nze nga mami wange yaŋŋamba kendimanya nti okapolinga kuba lumu kyantuukako ko nga nkyali mu primary nali ntudde mu kiraasi bwenti omwana omu nankwasa akabaka nanga akaweereza oli nze saamanya kati mu process y'okukama omusomesa n'andaba n'akansaba ng'amanyi oba tuli mu kunyumya mu kiraasi bwe yakansaba agenda okabikula okasoma nga kuliko ebintu bya boyfriend bana babiri nendugenderamu ologamba toli yakampadde nga tolina wewewoleza nze akawaddeyo omusomesa labye nze akawadde era bankuba emiggo nentuuka mu lusirika ne maama wange until then we yategeera ekituufu nga tuli mu lusirika waka olwakasonga ako nenkimanya nti mami tabyaga ate nga yaŋŋamba nze lwolifuna olubuto wane waka tosobola kubeerawo kuba ondaze nti oli mukyala munnange kitegeera kati nga ntya repercussions ezo kati hobby yo ku ssomero yalinga ki wakati fe abasinga hobby kwalinga kwekwana hobby zange ku ssomero zabeeranga MDDs zabeeranga hobby zange era trophy zange ezisinga obungi nazijjanga omwo basinganga kola activities ki nga bw'ogira nti MDD ng'oyimba ozina I mime, I dance, I act nabikola since my primary kuba nali nkyagala nga nina passion yakyo kati wamwali teweekwana wali gundi yali kikolina muze ki kuba omwana alina obbayo n'omuze omuze ogw'omusomero ndowooza kukola bukuuku oba bwe bukuuku oba bukuukuulu nga mbeera ne group eyange era nga group yaffe eyo omu wakola omusango ffenna tulina okugabana teri kugamba nti gundi yeyagukoze era lumu bangobako ku ssomero naye ng'omusango munnange yeyaguzizza naye nga ffenna tugugendeddewo ate nga tewali mwana mulala asobola kwegatta mu kagundi kaffe mu kakoosi kaffe nabeeranga n'akakoosi k'abaana mu secondary kaliko abaana bataano yes twali abawala bana n'omulenzi omu naye nga teri muntu ate nga ffenna tuli bantu abajeebulira oba nebaŋŋamba ng'ate temulimu nnyo baganda nga teri muntu asobola kutweyimbamu oba tumenyabagezaako nnyo nga kabinja specifically mukola fujjo oba kabinja kamwe nga you just find yourself nga mina kyemukoze ffe buli kimu kyaffe tukola fekka naye oba otwawudde n'omugamba nti gundi genda wegate ne gundi wekanga era tuzzeemu kitege ate nga abasomesa tebabyagala so mirembe omazeyo bbanga ki nasomerayo myaka ebiri senior 3 n'olagawa senior 3 nengenda ku lubiri gye bakubira emiggo noddukayo mu class ki naddukayo era mu senior 3 nemalira ku Natete High Natete Muslim High School odduse ku lubiri etalina ddiini ate ogenze ku basiraamu anti ngenda bali banjagala mu ssomero ly'abasiraamu olwani asinga olumirizaawo maama ne taata bennyini nga baagala nzire mu ssomero ly'abasiraamu nga tukuba omusikaati buli ogwalagirwa nga tuguyita gu bucket ku ssomero ogwekamu nayintuuda naye nga twabimanyira kuba liddiini lyo naye nakuba nti ate eddiini mu kulisoma okwo muli emiggo kale wana otuukidde ddala mu ddiini eyaddala mu primary nagisomako kekitonotono naye ne mu secondary nayongera ogisoma natagitandi mu secondary ne ku mirembe twali tugisoma ate neyamaanyi kati naawe era nga weeri era nga yamaanyi whereby nti bw'otuuka mu muzikiti ng'eswala emu ekuyiseeko egyo nagyo miggo teri kukima swala kukima kwekukola ki kwekusaala eyawedde eyakuyiseeko oba maliriza okutoola salaamu gwe n'okima eyakuyiseeko teba manya miggo gyo gikima naye ogenda kugalamira otuuka okukola ekintu ng'okikolera ku bunkenke lwa miggo wabula nga tokikola lwa mutima kakati ku gino giwasanga Natete negiwaleko eri nga byonna bye bimu ng'eyasika neyazaala bonna be bano ate ku Natete gyali miyitirivu nnyo kamuzimwaka amasomero g'abasiraamu abaana bakola effujjo balikola nnyo bafuna obudde babufuna ddi balikola kati awo ekizibu kye nasangawo nti abaana atenda nabo baali bangi essomero lirimu abaana abangi wabeera nnyo effujjo lingi klasi gye neegattiramu ng'olwedde yabaali bagimanyi nga okuva emabega ye kirasi ekyasinza okubeera n'akavuyo ku ssomero senior 3
ekirasi kyasinza okuba n'akavuyo ku ssomero era bo banyumiza nako nti by then nga bali mu siniya ya wanu yaabwe baali bagenda nakubaguba kirasi yonna yes lwakavuyo kati nga mulimu streams bayo stream A stream B naye nga ositumanyi okwegatta naddala wa mu practicals oba mu zino strokes Islam ebyo bityo nga twegatta wamu ffenna tusomeramu naye nga Fujo nga liri wali akoze Fujo natalikoze mwenna mugabanira wamu wayigirayo muzeeyi ki muzeeyi kyoba gwe nayigira ndowooza era omuze gwe nayigirayo obukukulu gy'obutandikira gye nabutandikira obukukulu gye nabutandikira kati omalirayo senior 4 gye namaliriza wagenda paka senior 6 ki ekikukuumirayo oluvaa sudden n'ogamba nti kangumire wano wadde emiggo bwegiri wadde embeera nkakale nali nkooyo okukyusakyusa amasomo ate nga ndaba nkaluubiriza ne maama wange nali mukaluubiriza ndaba nange ensuso nnyo musumbu byakusoma ensalawo nengamba kangumire wano so n'okola senior 6 n'ogimalako so bw'odifininga emyaka gyena inateete biki ebyo ebikwatwako byojjukiramu ebikwatwako ebitangibwa ebintu ebyenjawulo ebirimu ebyalimu sikitegedde kibuzo kyo bw'ojjukira emyaka gyena gye wamala ku nateete biki ebyenjawulo byotasobola kwerabira ebyaliyo era ndowooza kyenasookerako miggo kyenneevumayo miggo naye okwokusoma tekwali kubi nnyo twali tusomera ddala ekirala kyo ndowooza ebyo byaffe ngaffe abaana baba baali basomerayo nze egyaffe kati ka mwatolokangako nze saatolokako kuba nali nsoma dde obulamu bwange bwonna nsomye dde nze nga saagala kisulo ndaba abaana babonaabona nnyo mu bisulo kati nga nze saagalira ddala kisulo ne mu candid class twagendako mu bisulo nali nga nsoma dde senior 6 waddawo oba waggulu waduletingira mu Kiddawaka University si bwe kyali naye bwe maliriza senior 6 eyongerayo najoininga bufumbo nafumbirwa bampasa nenfumbirwa ekyo nagenda okukola ebibuzo ebisembayo nga sinana kubituula nenkola nika n'okukyala laavu olwo ogisanga wa then when namaliriza abo nkyuka tukola embaga enyingira obufumbo campus nagisoma mazina nga actually ndina mu bufumbo olwamala okuzaala ndyoka nzirayo nsome okay so kati awo nokola bufumbo with waka oba bufumbo with kulabirira waka nasooka nti nga nakayingira obufumbo nasooka nenkola naye wenatuuka nga ndiro buto nempumuza okukola nga nafuyemu kati olwamala okuzaala ate nga njagala kuddayo okusoma nenzirayo nensoma kati mukuddayo okusoma naye nkola education mugenda okukola school practice nenfuna omulimu yes ntandika nga nkola school practice ate ngenda obwenkola yes of all courses waki wasalawo education sagisalawo lwakuba nti nali neyagalidde nti oba ekosi gye nali njagala wabula influence najija wa mwami wange nti already balina essomero nga lya secondary kati nga baagala kola primary school so nangamba I should go for education nsobola okuba nga I run the primary school mubufunza ofuke principal yes kati nga kyenfa kufuna papula kyekyantwala okukola education naye nze si kye nali njagala ng'omuntu so nogenda nosoma n'omaliriza saamaliriza awo covid weyajiranga ndi mu last year nendozinga interest era I didn't graduate togenda kuddayo kati obudde bwo bwe namala nga ngisoma omanyi emirimu kati egirinza asomesa ogimanyi ekintu kyonna bwoba okikoze nga siggwa kyeyagalira like nga tokirinamu passion yakyo interest efa mangu aba maki nasomesaako nendaba nga wadde mbadde nga mbutya naye buli oke buli fani naye nga bwe ntuula nzekka
But this is not me. I'm forcing myself to be a teacher, but this is not me. Talking about love. Banno balinga batudde basoma kugira gwengo owulira love ekutta. Not love, nafuna oyo mwami wange nafumbirwa. Etandi yanjagala nga nkyasoma. Naye ne munyonyola situation yange. Sisobola kubeera naye nga sinamaliriza. Oba nga tannagenda waffe. Kyovula naye yampapira. Bamugamba abaana bagenda ku university baluka. Kyovula naye yampapira mu kaseera ako. Kati love ekyatonya mmoli. Kiki kyotegeeza? Nga love ekyali nto n'ogamba nzaani. Ate ng'ali willing okukolera kyoyagala nsogamba. Abazadde olumu naddala ng'omwana amuweeredde olumu agamba neddala ku mwana nga amale okusoma amaleyo. Kituufu era byonna babimugamba n'abagamba mumumpe ajja kumaliriza ng'ali nange. N'abashuwaringa era ajja kuketaringa my tuition. Nabamugamba that is not the issue. Kyetofa mwana kuddayo. Katolo gwe batwala ye ng'agamba ki? Kyemukkiriziganya nze kye ŋŋenda nakyo. No. Kuba nange mwami wange nali mwagala. Nali ntekayo nnyo bamukkirize. Yes. Nentuuka n'okuthreateninga mami wange ne muga waŋŋaana abasajja. Kati oyagala nfunire olubuto ku lujja. Kakati mukazi wattu gwokanga walina statement gye wamuleetera nti kakati ino statement olaba tusente twali tulipostinga budipostinga tufunanga wadde. Not that. Anti nga bamugaana. Kati nga ngamba lwaki temundeka oleda maliriza okusoma bino ebya uniform. Wali nsobola okuddayo n'ensoma ate nga ndi mu bufumbo. As a girl, era ali mu limelight. Olowooza ki ekirungi? Ekirungi kitya? Ali marriage oba marriage later nga omaze okukola ebibyo. Ndowooza. According to your observation eno nebyolabyeko ebadde bikwetoolodde. To me, opinion yange yandibadde nti are marriage sinungi nnyo. Oba tonnaba kubeera experienced, oba toyina ky'omanyi, oba too green. So nze ndowooza omuntu asoose n'abaako byakola n'amala naye mwennyini okwetereeza n'alaba ku nsi wano obanga okyali wamu oba toyina ky'omanyi. Naye bw'obeera out there you see many things. You face many challenges. Ogenda otuuka mu bufumbo nga you're ready for it. Naye wano okupapa obufumbo n'obuyingiramu obeera tonabeera ready. Era ofuna okunyigizibwa kungi ate nga gy'okoma okunyigizibwa ogamba nkyali muwala muto lwaki nyigizibwa. Mumanyi n'okwegumya n'ekyo. Yes. Ndi muto. I can still move on. Era ekyo kitubeeramu nnyo mu early marriages ezo. Wekanga nga togumiddeeyo singa oba ng'onyigirizibwa. Ate oli agamba nti kyovanze kasana nabitandika nkyali muto. Ebiseera ebisinga wekibeera. Senior 4 nentandika ebintu byange kati nze nagenda okufumbirwa kasina kyo sirabyeko abakusinze. Era abakusinze yatandika edda nenze sayina experience yadde kw'omwami yange mwami be nali nsoose okulabako. Kati nga siina kyemmanyi ate ne bitanyumira nnyo nti nagenda ngamba nfumbidde omuvubuka munnange ebisigadde tunaabirabira eyo naye ate nebimugana nemwekuba. Kale kakati sayima sikutegedde. Nedda yankapozi nga mwekuba. Kale tetwekubanga tetulwanangako. Just kale mubamu okunyigirizibwa kw'omuntu. Kati n'ogamba nsomye lwaki omuntu onanyigiriza kwe kusalawo n'ogamba let me face the world. So now obusomesa oba kyekyakukyayo obusomesa ekyo. Naturally nakula influence evudde eno ate ABCD n'obusomesa bwe kamuveeko. Nedda. Actually obusomesa nagenda notandika obuvaako awo mu lockdown nga ekyobusomesa obuvaako nti tekyali munzi ate erodde kigenda okujja nti nkiveeko ngera n'omuntu gwe mbadde nkirwanirira odde siri naye. So kakati ogenda kuddayo otosoma ebipya oba ebyokusoma bivaako? Nina byempulaninga okuddayo mu maaso awo nsome. Era ndowooza nyinza obitandikako mu December oba mu January. So now life after school, life of single alone, how bw'otuuka bw'oti ukibanga ku muntu ng'obadde oli mu nzikiza n'otuuka ebweru n'osooka osako oxygen n'olaba kasana bw'oti ng'osizza bw'oti
nali nakyegomba natuuka ekiseera nga ngamba kale singambeerako nzekka nenfuna ku mirembe era wenaviirayo mu bufumbo nali by then I was running my political career nga wesimbyewo nali nesimbyewo mu Kibuye 2 Makindye West D contestancy ziwedde nogira mu kibiina ki nagira mu kibiina ekya Jema nebakubanze yes kati politics nabanga ekyo omuzizi gw'amaanyi ogwatwawula naye onengamba okay after all nange sazeewo netandikeko omuntu ready okwoyo. Where do you get the political ambitions? Musomero yonna ina gye tugenze oyinayo kojja okulembera koko. Yeah, okulembera nakulemberayo ko but naturally I was netwalanga okubeera nti I'm not a politician, I'm a leader. I want to be a leader, not a politician. Kati we wali ewamu weera Kibuye gitukulidde gyokulidde ng'oli kabalazaawo kiki ekyakuinspire nga naye kati bano nsobola bafuga kati oyo omufugiremu tekiba kufuga wabula oba otambula omusayansi w'abannabyabufuzi kati mu mboozi gye tunyumyamu n'ogamba nombeesobolera biki ebyo biwatunulamu konogaa naye bano mbeesobolera kambafu nandibagaddemu mbakwatemu. Ekyasinga okumpaliriza nalaba ng'olwedde obukulembeze bwe tubaddemu emabega ababubaddeko tebalina kye bansinze okuggyako okuba nti bakibaddemu ebitabo tebansinga kye bakola tebakitegeera nnyo so nze nga ngenda kubakubisa knowledge n'obwagazi bwennyina kati nga ndaba mu butuufu kuba nze yali omuto ku bamukyala be naye neesimbyeko twali abakyala 11 naye nga nze muto asembayo nakwata kyakuna nga bakola bulungi nagezaako nzogamba so kati nendabanga mbutuufu nsobola okulwana nabo avamaki natuukako ekiseera nga ndaba weefu nengamba naye naamalako naye ekintu kiri kiba kikwambadde nga buli kaseera ofuba okulaba ngaokola ki mu time because wali mupya mu byonna mu byobufuzi na biki oba mu byokwesimbawo why Jema nagenda okiyingira nalina mukwano gwange twakula ffenna wedde naye politician nanyambako ebyasooka naye nga ate wa DP kati najja njagala ku joininga NUP kuba yali ey'amaanyi naye ngenda okutuuka nga abasinga obungi bajjidde mu NUP kati nga ndaba erode nawo waliwo olutalo okujja okufuna kadi ya NUP nze neŋŋamba no leka mpite mu Jema already in alliance ne NUP yes you never know things may work out okusinzira ku nze what I bring out yes that's why I joined Jema. Kati wagenda mu bantu ng'olwo basagula na slogan ki eyali ku bigode byange slogan nze gye nali nga nkozesa yali egamba kurenkulakulana yaffe ennungi kurenkyukakyuka ennungi rather kurenkyukakyuka ennungi yes slogan yange kinali nga nkozesa. So observation yo omuntu aba yali out of politics n'oyingiramu biki ebyo biwazuula abantu kati ffe abali eno basayimu bye tutalaba olumu tudda ne bwe tusekera n'otugamba yagwa abamukuba akalulu biki bitubuusa amaaso ebiri ate eyo ebisinga kale kye tusinga okuba nti amwe abali eno bye mutasobola kutegeera oba bye mutamanyi nti ababafuga babeera ki kuba challenge zenasanganga mu kunoonya kwange akalulu nti abakyala bankubanga nnyo nga baŋŋamba gwatali mukyala mufumbo onotufuga otya so kati ng'ekifo kye neesimbyeko kya women councillor LC3 that means nti abantu bana badde nga bafugibwa naye nga tebamanyi abafuga alina kukola ki era abafuga yaani tebamanyi nti women councillor oba mufumbo oba si mufumbo asobola okufuga kuba kyafuga tafuga bafumbo era omulimu gwe si gwa kufuga bafumbo okukuba gwa n'abakyala yes kati nga tulaba tufuga abantu batamanyi kye tulina kukola omuntu nga bantu ffe kye tulina kubakolera ng'omuntu agenda kubuuza ekkubo n'olituyambako otya nga tamanyi nti women councillor si yakola ekkubo
kitegeeza nti abantu betufuga bali green tebamanyi ffe kye tulina bakulira nikitegeeza n'ababadde era kyova badde nga tebabikola kuba abantu tebamanyi wabbakubira tebamanyi kye balina kukola wabula ze nyina kubeera nga ntuukirira ate abo abalina okuba nga bakola ekituuze ekinsukkako obunene zichallenges zinasanga nti abantu betufuga tebamanyi bakya balina okubafuga yakusinga magini yabulumeka eyansinga yali wano yansingira wala kuba by the time obatuukira okubala obululu nali natidde dda saalinawo bantu bange be baaliwo results bazindetera buleetezi nga nesibidde mu kisenge nzekka nali wa maama wange nga nesibidde mu kisenge ndi eyo nzekka yabagambye mu mwesonyiwe so my aim was to win however much obokimanyi nti waliwo okufiirwa nenze saafuba nnyo okumanya nti asinzizaawo meka ayakusinza aba yakusinze biri abe mukaaga okumawo for now siyinza kukyogera kati okay. Yes. So now wakati awo dream ya film ejjaddi dream ya film nayagala n'okuzanya nga nkyasoma naye nendaba nga bijja kunkaluubiriza kati nengamba kakigumiikirize era bwe nafumbirwa nagamba nnyo omwami wange nti njagala okuzanya nga era mugamba nze nemba n'agaana completely naŋŋaana naye nga mu butuufu nkyagala kati bwe nayawukana naye neefuga nze yeesalirawo nenjoyininga ekintu kyenjagala era nze we nali nkijoyininga nakijoyininga nga ŋŋamba ne we naaba siina kyenzigye mu firimu naye nga tirisiti nzanya kuba kyenjagala olumu otuuka awo nomanyi nga mutwayawukana bigenda naye nolaba nga alina kyakoze nomuweerezayo ka message nogamba era omaze n'ogenda olumu nozanya bulungi nze neewala nnyo emboozi wakati wange naye mpozzi singa tuba nga twogera ku kyamwana awo tunyumye naye emboozi yange naye njewala mutumu yaŋŋamba nti n'omuntu atya okwogera n'ekisiwe aba byonna teyafundikira byonna oba wasalawo actually oba wasalawo when you decide to move on lwaki obaoddiriza emabega lwaki tubyogerako otandika okunzijukiza good moments nsobole okudda wemasazeewo mbasazeewo kyo nemanyiko ekyo so now dream ebaddewo kakati then ogirowoozaako wano ng'omaze kuva mu bululu oba yes era wagirowoozaako n'otandikirawo wagendawo natuukirira mukama wange mwennyini waliwo auditions oba walumba kibuli muntu waffe namulumba bulumbi nemugamba wali omumanyi yes kepozi kibuye kojja kojjaawo okay then no musaba okay experience kati gwe olwaga kojja yinzo bakibadde kiyinza obadde tekyamukaluubiriza nnyo gwe experience yali etya because waliwo batasobola kukuwa basobola okuwa position ne performance basobola gikuwa sikitegedde basobola okuwa position nti tuula awo net performance ate sobola gikuwa so how was the experience yange teyali too bad kale nalimu okwekkiririzaamu abwe nagamba last time nti nga nkiwulira muli nsobola naye nga bwe wentuula mu kamera bwenti ntyamuko nange butuufu product gyengenda okugjayo oba ekintu kyengenda okupresentinga kinaaba kyekyo oba nga kuba mbadde nga ndaba abantu nga bazanya nga ndaba Diana azanya bulungi ndaba Florence azanya bulungi nga mu butuufu bazanya ekintu ne bakigjayo bulungi so kati nga nange ngamba mu butuufu natunula mu kamera omwo nembisobola oba ngenda tandika okutangala era omulundi gwa gwasooka otunula mu kamera nali siteredde nga ndimu okutya nga jjukira kamera ya film togitunulamu olina okwegendereza okuba nga totunuzayo gyomaaso kati olaba bikaluubirizamuko naye at the end nefuba okulaba nga njagala nziggyeyo kyenjagala okugjayo era nwana nnyo okulaba nga buli kyenkola nkijjayo nga bwe nyina okijjayo okay nga tumaliriza mu byonna byokola oyagala shadi omuntu amulabire mu kifaananyi ki naddala ng'omuzanyi ekyo ate mba newadde position omuntu aba ne target nagamba nti nze njagala nandyagadde nnyo nzanye ne mu kuzanya kwange nandyagadde okukyusa abantu nandyagadde nandyagadde at least mbeere example eri abantu
andabireko agambe nti nandiyagadde kati nga bwe najja ngamba nandiyagadde okubeerako ng'ono n'oli abeera eri nga nandiyagadde okubeerako nga Shadia. Yes. Naye omwana oyo azanya ebintu ebiri educative. Yes. So far feedback ekyaleeta mu project entono ze wakakolako. So far feedback ezaamu amaanyi era bannange mwebale nnyo. Mwebale nnyo kunsupportinga. Ne industry yonna ya romantic. Mwebalire ddala. Nze ani ayogerwako. Kale, ndowooza okuleka obulungi omulala leero tuli ku set wano so tukolamu ate nga tushootinga so but anyway ekineetagisa maybe some other time tujja kuba tumunoonyako ebigambo ebisembayo. Ebigambo byange ebisembayo eri abalabi baffe bannange nsooka okwebaliza ddala Mungu neebaza Katonda olwakyo kyendi kuba awatali ye sandibadde nga ndi nze kyonna ekibi oba ekyentuseeko oba ekintu kyentuseeko it's because of him ate nga nkimanyi ntagira kibi n'okuddamu okwebaza omwami Hajj Kayondo Muhammadi n'omukyala Sauda Kayondo omuntu omulala gwe nandiyagadde okwebaza nnyo akensuso mwami Bowa Ahmed onjagadde nnyo era nange nkwagadde nnyo atonda z'ensi. You have introduced me to the world. Thank you so much. Bani mwongera okusupporting a romantic producing ebintu bingi mutusupporting embuli nsonda yonna. Film